tutandikidde twakoma ku wall plate kati tugenda kusereka ne ceiling kati obuntu obuli double side ejja kusoma eno n'eriyo kitegeke kati si roof ndaba roofing kati bw'obwawo ejja ku ceiling ejja wansi fittings zenzigi tuggala plaster and finishing plumbing pipe work painting ne tiles ne talazo ne tiles kati ne baya talazo waliwo obupaati obujja okukolebwa talazo nga obubalazo obwo wekimanyi nti twatandise dda twatandise dda bana abasajja tebatudde so tukyali mu kunyumya baffe mu bugambo atandise dda wamma nkwaliriza mulabi wa Lugomvizi Show nenkowasa okuba ng'otegaseko njosinzira okubeera ng'otulaba mwebale ddala batambula naffe buli kaseera simanyi bwe nsobola kubeebaza nze Ssentongo Frederick Lugonvu buli wakusatu tubeera mu program eya Lugomvizi Show manya ennyomba yo leero lwakusatu sirwakuna leero lwakusatu manya ennyomba yo wetwakoma wetugenda okutandikira program ene kutuusibwa okuba naffe aba Focus Construction bano bali mu byakuzimba n'okuba pulaani y'ennyumba bakubira pulaani y'ekizimbe kyo either ne bagikuzimbira oba ne bagikwasa omuntu agenda okukuzimbira ng'ewedde bulungi singa abaana ateeka mu nkola bye bakuteereddewo beba Focus for Construction era tulina omukugulu begadongo Peter ate nga mu kaseera ke kamu tuvujjirirwa bannaffe aba Lwengo General Hardware abagamba nti bangu yagala ebizimbisibwa eby'omulembe olina kubanga weekwata Lwengo General Hardware ebbeeyi yawe mbadde ngula ebintu naye ndabye ng'ebbeeyi ya Lwengo General Hardware y'ebbeeyi ekyasinze okubeera eya wansi ddala ate nga balina buli kye weetaaga era omubala gwabwe guli nti Lwengo General Hardware buli kye weetaaga abasajja tebatudde omusajja yakutumidde agamba kimwami Lwengo talina tabbu abeerawo awo n'omusanga ng'asirisanaga kaakati ayagalayo ki nze ekyange kimu kye namusiimako nkwata ngeri gyakolaganamu n'abantu olugira kati ate abamu bamubala amagezi olugira najja n'agula ensawo za siminti 5 tugamba 5 nzeeyi kati entambula njagalayo binding wire kilo si oba ya 5 kati ya 5 olugira naga nti kilo 10 ate kakati siweza mitwalo 5 nyinena kasanvu anidde 5 olugira ngona akalamye eddoboozi mumpe kwena kasanvu oyo gwe mubonyabonya muganda wange kiki aguze binding wire alina meka nti ena kasanvu ate biki ebirala byaguze nti aguzeeko ne seminti ensawo 5 ate fenna ekitutta si kinene enkolaganayo n'abantu esinga ebirala byonna ne bwofuna ssente otya enkolaganayo n'abantu nebeera nga si nnungi ebirala byonna bigaana omutwala wagwazimba n'okyali muvubuka muto ntandise kayumba mpola omutwala wa mutwala mpigi kyateekamu amafuta olina entambula ngenda funa akamotoka James mutwalire kateekemu amafuta mpigitenywawo ebiri nti egyo ebiri oyo musajja twagala kwebaza minisita Lwembe balenyebalire ddala musajja mulungi yakutudde ali atya leero talina tabu yakadda nyonyi yakadda yakadda yalusuubiza kiri kye twali tusaba ekya abaana okubanga basobola okutereka ku akawunti mpola ne bateekangayo ssente bwe ziwerawerayo n'agenda n'apiikinga ebintu yaŋŋambye kiri fine yagambye nti omutango gwabwe neetaaga gwe kasi twobabuuze ne mmanya nti bajjidde ku ggwe awo nja kubeesiga naye abaana babbisa kunza era abayita ewaffe naffe tubatunulamu kati ayina ekintu kye namwagalako omanyi tulina enkola eyoga nti gulawo akawunti oteekeyo mpolampola n'owezayo obukadde bu7 ogenda okufuna bye weetaagayo nga bya bukadde 4 ate obukadde 3 ne bagamba funa kyotwalamu ye olugira abaze mmeka nti 8 ebitabo ate bigamba mmeka 7 akabalansi koyagala okutandisa okuzimba oba ojja kubaako byotwalamu
nti muzeeyi bampeeko akakadde ngako bakakuddizayo mu kashi ye muntu nga ne bw'oba obadde otereka ssente za kuzimbisa n'otuuka ne weekuba nogaa kati nno ensawo 10 ebadde zintuusa ku wolo plate n'otuuka ne weekuba nti naakaterekayo obukadde bwange 5 naye sikyazimbi bakebera mu bitabo nga bakuddiza ssente zo kuba zizo kyekintu kyenamwagalako naye wabuuziza bannayuganda abadde nkyalo kyanyumiza mwami namukwata naye nange nyina wemunyigira ati mbadde nyina akantu kenta naye gwazimba tomala lugonvu onaafiira kuzimba kati injiniya wange yayiseeyokko n'agamba nti newali tutereezeemu kati oyagala ensawo mmeka muzeeyi 15 okusinziira ku kyo ŋŋambye twala ensawo 3 ezinaasigala ssente onaasasula kyenamwagalako ate awo tunaavaawo we tulina okutambulira kakati alina kyeyatukoledde ssebo tatya omanyi guno omwezi gwa kukyusa bulamu nkulaba ssebo November tugenda mu Christmas abaana baguze poloti yabadde ali awo nga yakadda nabadde nkebera ono mutabani wange Dodo n'akundaga nti ki ng'oyina poloti bw'oguza abaana mulimu omulungi naye tebuzimbika munze nagulako esiteeti namala emyaka mu kwogera awo n'atuwa ofa ate ekyo buli muntu agula poloti omwezi guno ogw'e11 kebere ya sente mmeka tutandikidde ku 5 y'omukaaga obusawo bwa sementi 10 yes nono w'ataano w'obukadde 6 yagambye nti oba ki nze naabakwatirako ntya nyumirwa byokola naye kati ndaba muyamba abantu nze kanyambe bino byendaba byensobola buli agula poloti mu Lugonvu Property Consultants okuva ne mwezi ogw'e11 abantu babadde 5 abaguze era ze ensawo za sementi 50 yagambye nti bayinza okugamba ntunda bidibye kambawe kashi bwe banaaziza bwe banaayagala okugula ewalala tezijjakubazange oli kasita amala okusasula nga mukubisaamu 280 gyemitwalo 28 naye nno se bakuwa ne transport yamuvuga olwo takuwadde 3 lumu era 3 bw'omala okugula oti n'ensawo za sementi 10 bw'osasula n'ensawo za sementi 10 yebengo geno hardware nka mulungi muzibu nze namuta omanyi abaganda bagamba ndyebazaarya naye nze nsiimye tetukyakolera myaka kati abaana basomye ono muganda wo kati wuyo amazeeko yali yeesiriwaza nemugamba diguli yagimala ali mu bizinesi atambuza jangu munakulabeko jangu omubuuzeeko mwami Lugonvazze oyita nno olubuto kyo azagira ati ali musente tuze mu mboozi twazze kukola mpozi tulina we twakoma luli naye bannayuganda wababuuziza naye leero mbabuuze tunyumye ambabuuzeeko abasewo ne bannyabo mbeebaza buli lunaku tugoberera ate mbeetonderamu katono pulogulaamu yaffe eri ey'olwokusatu oluwedde yakerewamu naye munnange ekyuma ky'omuzungu kino kyagenda ne kitutimawo ne kibaamu awo ebintu bye kyatukolakolamu naye olw'abakugu baffe era ne balwana pulogulaamu netutuukako yadde erimu akaabulamu kakatonotono ebifaananyi ne bitavaayo nga bwe tutera kukola bulijjo naye alhamdulillah nti ebifaananyi byagaanamu naye pulogulaamu era twagifuna kakati twakoma nga tuli ku wall plate tuli ku nyumba ya kalina ennyumba eya kalina ey'emyaliro 2 iyo mwaliro ground floor ne first floor twagenda okumaliriza nga tuli ku wall plate ngesigalidde kusereka ennyumba tugenda gisereka yali yakalya sente mmekaawo twalina obukadde 64 n'emitwalo nga 9 okutuuka ku wall plate kati tugenda kumutendera ki ndowooza tugitwalire ddala tubenga abagimala tugimale ng'omuntu agisulamu bulungi
katudako mutendera ki kati era tulina gisooka gisereka waggulu okay. Ennyumba eno tugiteekeko akasolya kuba ennyumba yonna bw'omala ogiteekako akasolya nze nkakasa oba olina woolaga abantu nti ennyumba tekyagendamu nkuba kati nengera roofing wetutandikidde awo kasolya description unity quantity rate amount tutandise n'embaawo eza 62 tuseresezza embaawo zaffe eza buliti ennungi ezakalituusi fuuti 12 gino emirungi fuuti 12 buliti gyemiti emeka tutandise ne 62 ne tuteekako piisi za 40 buli gumu era gwa gumu 2 ne tugenda ku 3 gumu 2 times 40 ne tufunamu emitwalo 48 ezo buliti ne tugenda ku 3 olwo plate ne tufunayo emiti 25 okay. Buli muti era gugula bbeeyi emu ne 62 gumu 2 ne tubeera emitwalo gyaffe 30 ne tuvaawo awo ne tugenda ku 2 eriyebadde 3 twasoose 62 ne tugenda ku 3 ne tugenda ku 2 twetaaga mmeka 2 gy'emiti egisinga okuba emingi mu kusereka twetaaga emiti 18 okay. Buli gumu gwa nusu kasanvu 5 ne tufuna miliyoni emu n'emitwalo 35 awo tuvuddewo ne tugenda ku 3 2 yoli akola obuli obwebaka kungula obutulako amabaati 2 yakola ebisolya obusolya kati 3 yakola buli obwobukiiko obutulako amabaati ne tufunawo 15 kati buli kamu ne tukagula 65 ne tufuna emitwalo 97 n'ekitundu awo wovaawo kati wenvaawo ne tuteekako fascia board bazimanyi kati bazimanyi kati kekabawo akanyiriza oluggi bwe kati tutera n'okukasiga white color nnyo ne tufuna pieces 17 buli piece ya mitwalo 23 ne giba ne tufunawo awo emitwalo 39 mu 10 kati netuteekako labawasha bwe buno obugendamu emisumaali tubwambaza ku misumaali buziyiza ennyumba amazzi okuyita mu musumaali ne tufunayo obupakiti bwaffe 6 nga buli kamu ka mutwalo gy'emitwalo 6 kati ne tukola akabalaza waliwo akatimba ka siiringi nengera ku iron omulesi mabega waliwo tubuuse namba 7 tubuuseemu ka payani tuli omulungi atulaba tusereka ennyumba yaffe ya kalina eri gye twaliko olw'omukago lwe twagikomya cold plate katwagala ogisereka egendeko akasolya bwegendako akasolya egenda kugwera mu sente mmeka awo bwe tuli olwaleero katugenze ku hoop iron akabaati akasiba wolo plate kasabika n'emiti tufunayo bubando 2 bujja tumala bwa mitwalo 4 gy'emitwalo 8 tugenze ku expanded mesh akatimba akakolwa akabalaza okwetolola ennyumba yonna wabweru bubando 3 buli kamu keena 2 kalinnyemu kabadde ku mitwalo 4 keyongeddemu 2 ne tufuna bubando obwo 3 gy'emitwalo 12 mu kakaaga nina kyembuuza mubugira muti ne mubukubayo nendaba nga mulina obuntu bwe musalamu obwetoloovu muleka nga temuyiyeewo musenyu bwaki obwo okujjako mukabalaza edda bwe twaserekanga ennyumba eza pini nga mu pini tuteekayo obumooli kati obumooli obwo ennyumba mwesiza kuba eno okola siiringi munda yonna lufu eri munda eyaka omusana n'eziira kati olwokuba ennyumba zino tukyazikola nga za pini kuteekayo obumooli kati tuteekayo obutuli obwo ennyumba eno bwewera muli munda ebbugumu lifulumiramu ebyo ebituli kubanga bw'ozibawo nga yonna bw'ogibikka munda muli ebbugumu lisukka netuuka ekiseera nga ennyumba eno tekyasa oluusi zikubamu n'obunyanfanyanfa olw'ebbugumu eryo eriba lisusse kati ebituli bino biyamba ennyumba eyo kuba nti efulumizaamu empewo byebissa awo tuveewo tugenze ku mabaati otuwadde vasitayiro gegakategula etufuna pieces 7 buli baati eddungi kati lya mitwalo 9 naye nga waliyo n'8
waliyo n'omusanvu kitundu kampuni ekola kati no tuguze lyaki roofing Uganda Bat roofing yabamumeka ekkako wansi katono ate gana amalala nago gye gali wansi ddala naye nga gwamanya kati ffe tulina wano kampuni zetugamba nti zo ziri beta shero toto zakola erinnya lyazo ntyo ntegedde bulungi roofing Uganda Bat ye shero ye toto kati n'abalala batunda kati amabaati gano 7 buli baati tuli balidde emitwalo 9 ne tufuna miliyoni 6 n'emitwalo 3 tugenda wansi ridges ne tufuna emigongo ne tufuna emigongo 30 buli gumu ne tuguwa emitwalo 27 era gigenda gikkako okusinziira ku kampuni ziri tufuna emitwalo 80 mu gumu ne tugenda ku vale tufunamu vale 12 vale ezo bbeeyi yazetera okuba nga yemu n'emigongo 2 ne tufuna emitwalo 32 tugenze ku misumaali ne tufunayo emisumaali gyonna tugambe mu egiri yinchi 5 yinchi 4 yinchi 3 yinchi 2 mu kitundu tugenze ne ku roofing nail tufunayo n'emisumaali egy'amabaati gye roofing nails katiko kiro 12 zo za kasanvu giri emirala gya 5 kiro naye gino gya kasanvu 8 tufunamu 8 kati seminti ate wano waaki mu kabalaza kali tuteekamu omusenyu kati zensawo zino 3 buli bwogayi bwe tuteekamu ebituli kati zensawo zino 3 ne tufunamu egyo emitwalo 8 mu 8 mu 5 kubanga buli nsawo gye balidde 2 emitwalo 8 mu 5 8 dayo ku seminti seminti ensawo 3 bw'okubisaamu 2 tufuna mmeka 8 ntyo kyekyo kyennyini kati transport tufunawo transport emitwalo 2 omulungi atulaba twagala okugatta material ono yenna tukyali ku material agenda waggulu kasolya ne transport nga tumutadde material yagweredde mu sente mmeka tufunye miliyoni 12 n'emitwalo 9 mazo bifuna ebintu ebyo oba ngenze mu lwengo gye ne hardware mbifunyeyo sasulako mpola ne banzigulirawo account bifunye mugenda kugiserekera sente mmeka ennyumba eno okulabanga bwengiraba mu kifaananyi awo engeri gyeri yakalina ejja kulinnyamukko egende mu bukadde 4 lwaki erinnya anti okolera waggulu miti otwala waggulu kalina obubalaza okukolera waggulu speed tebangayo naakoledde nnyo wansi naye n'obukadde 4 ku nnyumba eno si wabi kati wetugatta obukadde 12 n'emitwalo 965 netugattako obukadde 4 ne ziba mmeka netufuna obukadde 16 n'emitwalo 9 Okay. 16. Roofing y'ennyumba eyo gy'olaba emazeewo obukadde 16. Obukadde 16. Kati tugenze tumaze ogisereka tugenda okuyiwa engala masiringi. Tukole siringi. Siringi mu nnyumba zonna we wantu wasinga okuba ewa layisi. Mu butuufu. Ekibuuzo ekiriwo nti lwaki balema abamu. Lwaki abamu bagigayaalirira kirindako kumanyi nti byebiba tebikyanyuma nosanga ekiyumba nga naye nno kankubuulire mwami Lugomba omulembe gukyuse kati n'azimba ey'amabaati ameeru waakiri yakubamu plywood naye ennyumba eyasamye munda tekyanyiri twagala okutunulira siringi woba otunyonyola tutandise naki tutandise siringi yaffe kati ku siringi tutandikidde ku era nawo twetaaga timbaazi embaawo tugenda kukubayo embaawo waggulu nyabbiri emiti 8 buli gumu gwa kasanvu 5 netufunawo emitwalo 6 netufunayo ne 3 emiti 8 buli gumu gwa kakaaga 5 netufunawo 5 netukka wansi netufuna obutimba oyagala bando 8
buli bando emitwalo 4,200 gy'emitwalo 33 mu kakaaga ne tugenda ku sementi ontyo sementi kati siringi yonna eyo yonna tugenda giteekamu omusenyu tubika emiti ensawo 8 era ne tubala 2,85 ne tufuna emitwalo 22 mu 8 tugenze ku ne tufunayo ku misumaali inchi 4 ne inchi 3 ne inchi 1.5 kira 2 ne 15 ne tugivaako ne tugenda ku transport ne tufunayo transport wa mitwalo 5 kuba ebintu bikendeddemu wano yes kati tufunamu material yonna n'abamumeka obukadde 2 n'emitwalo 3 mu kakaaga mugenda gikolera sente mmeka wagikuba engalama mu nkubira y'obutimba mu tekemu n'omusenyu miliyoni 1.5 bw'ogatta miliyoni 1 ku kitundu neziri ebbiri ng'ena ziggwera mu mmeka miliyoni 3 n'emitwalo 5 nga mwena miliyoni 3 n'emitwalo 5 mwena awo siringi ewedde bw'ova ku siringi ki ky'obuzzaako awo tuba tulina kuggala kuba ennyumba tuba tumaze ogifuna tuuse ku mulimu ate nno tulaba ennyumba tuzizimba naye wantu wasinga obuzibu wa mirundi eki ebiri kusereka nakuggala naye okuggala kumenya baidawe kwe kusinga kati ojja kutunuulira ennyumba eno nga luufu yayo eri mu bukadde 16 toyatulabya gwe kuno kwe kuggala kulimu ebintu bingi kati okuggala naye era tujja kukubawa ona otunuulira siiringi luufu ya layisi ku kuggala kw'ennyumba eno kubanga ennyumba eno engeri gyeri yakalina erinako ebintu 3 tulinako obuuma obugenda bukwata omuntu togwa buli obubeera ku balukoni waggulu bugenda mu kuggala nemubeeramu okukwata ku madaala kwogenda okwata olinnya amadaala oyambuka waggulu biri muno ne tubeeramu design buno obudesign window buki byonna bigwa omwo kati tubale tutandise ne main doors ziri bbiri tulinayo eyowaggulu neyo wansi nyumba ya kalina tufunayo 2 tuziwa miliyoni 1.5 buli luggi miliyoni 3 frames mukaga frames munda eri tulinayo fulemu ez'emiti gy'emyango munda tuggala bweru tuggala munda kubanga twayagadde lumu ennyumba eno tugikole bengeggwa kati tuteekamu emyango munda bwe tuteeka ebweru ne tuteeka n'emunda ne tugula emyango emyango 6 kyo gy'emiryango egiri munda mitwalo 2 ompadde muti ekiguno oyo mawogani muti omulungi awoyogere emboozi mawogani mitwalo 2 nekukadde 3 tugenze ku enzigi ez'omunda ezigenda mu fulemu ziri kati bw'oba olina ssente entonotono zino enzigi osooka n'ozireka ze zisemberayo ddala eri naye olwokuba no tutambudde n'okuggala tusazeewo nazo tuzibalire ddala tuggale ennyumba yaffe oluggi luno tulubalira emitwalo 4 ne tuluwa omunyolo gwa mitwalo 5 gyemitwalo 45 waliwo zendaba empundopundo n'otuuka ku luggi nga lujjula kuba nga lwa kigalo kakati oluggi luno ekirufuga ekisookera ddala muti era tugenze n'amawogani ate lwa pano luba lunenemu obuzito bweyongeramu kati ne tuluwa emitwalo 45 ne tufuna enzigi zaffe era wano wali ebbeeyi miliyoni 1 n'emitwalo 12 n'emitwalo 2 nzigi za munda zenzigi zensoosa okulaba nga za layisi ate si za layisi abantu bagula n'enzigi ez'emitwalo 10 gyezi mutuyambe naye ate era abantu bagambe nti waliyo n'oluggi olw'obukadde obubiri ntyo kakati ekyo yajja agenda kulwana mu 5 nga yerabidde nti waliwo oluggi okusanga nga omusajja aguze oluggi lumu gwe n'olugulamu enzigi 10 ate n'omulala ojja kuba ne luno gwe lweyisa olw'ebbeeyi olwa layisi nga waliyo n'olw'emitwalo 8 kati miti mulimu negya layisi emiti mulimu nkuzanya nampewere simanya biki giri mingi emiti ate ne munaffereza olubaawo lwe si lubi
ogona boni rujirwa kino mufene kakati luno tupenze na mawogani ali affordable ana mweta tuzaka kadde kamune emitwala abiri yes tufunayo sabdoa zezitya doa ziri endala ez'emmanju koziwa za byuma waggulu taddeyo lumu olugenda ku balukoni y'abaana ne wansi olufuluma buli lugirwa mmeka luggi ne tuliwo emitwalo 5 gwe bukadde bwebu sabuddo kekakadde ne tutandika amadirisa kati tulinamu amadirisa gaffe amanene nnyo gali abiri agamalayo waggulu ne wansi ne tuliwo akakadde kamu ne tufunawo obukadde bubiri liggula ne liggalira kati wakati waliwo space etaggula ngamba munderi eri waliyo bagala ekuuma obugumu nze gye mbadde ndowooza mpisedde abushata tugiyita ebbagala kuba eteggula naye eyo eteekayo obugumu kati tutaddeyo enzigi amadirisa abiri ago buli limu lyakakadde ne tufunawo obukadde 4 manya obukadde bubiri ne tufunayo amadirisa amalala amanene tulinamu amadirisa amanene liri eri ku master bedroom neddala liri waggulu wansi eno ku kisenge ky'abagenyi ne ku master bedroom waggulu ne tufunayo amadirisa ago 3 n'ekisenge kiri ekyo waggulu era eky'abaana ne tugawo emitwalo 8 ne tufuna $2,000,000 n'emitwalo 4 ne tufunamu amadirisa aga medium 3 kuli kwano kiyungu kuliko wali ku dining n'eri waggulu wali eddala limu mwegali awo gali 4 ne tugawo emitwalo 6 ne tufuna $2,000,000 gali 4 medium ndaba 3 tulina 3 sorry 6 8 kamu 8 sorry ku small window budirisa buno bwabinaabiro buli budirisa buna ebinaabiro 3 ne sitowa buli kamu ka mitwalo 3 kekamu 2 tugenze ku ne tufunawo design window waliwo obudirisa buno buteekako okunyumisa obuwanvu buba bwa fuuti nga 6 ku 2 tufunawo obudirisa 8 bungiko buli kamu ne tukawo emitwalo 35 obudirisa bubiri bwe bukadde 3 obudirisa bubiri emitwalo 7 n'obulala 7 kamwana n'obulala bumeka kamwana emirundi 2 ne tufuna 2,800 ne tuvaawo spindos zebbagala bwe buli bwe nagambye obwokwekwatako obwo bwonna bugwamu eyo mutuluba eryo ne tugenda ne tubuwa ssente nnyingi ko $5,000,000 lwaki bungi nyumba yakalina otakole no ku madaala n'okole ku balukoni y'ewaggulu n'okola ku balukoni y'abaana n'okola ku balukoni ya wano wansi kati byonna ebyo ne tubiwa $5,000,000 ne tubanga musabu toto yaffe ennyumba eno eggwera mu ssente nga mmeka $2,000,000 n'emitwalo 9 n'emitwalo 9 kati ne tugabawo leba byonna okukola ku bintu ebyo $2,000,000 okubikolako okubiggala kati ne ziggwera mu mmeka ne tufuna $22,000 n'emitwalo 9 ennyumba okugiggala $22,000 nga lufu tulina 16 ekitegeeza okuggala kwa bbeeyo kwe kusinga wano ku lufu y'ennyumba eyakalina era olusi kutiisa namu neŋŋamba obanna abasajja bano naazibagamba banaaziwuliranga enzi ate nga tewali kyakkola tugenze ku plaster tukube plaster naye nga tetunnakuba plaster tusookeyo katono pipe kati tugenda kutemamu
tuteekemu pipe z'amasannyalaze mbisenge muno nga tugenda okukuba plaster twataddemu frame jjukira kati tugenda temamu pipe ez'amasannyalaze mwe ganaayita tuteekemu ne pipe ez'amazzi nga tetunnagenda kukuba plaster tugenda tuteekamu pipe ez'amasannyalaze tuteekemu ne pipe ez'amazzi tutandike ne pipe ez'amazzi tugenda zibalira $1.5 kibadde kizibu okubaawuliramu nti zino erebo zino ki bibadde biwanvu naye tukolera frame sente pipe waako oyo $1.5 ajja kuteekamu pipe mu binaabiro 3 then tuteeke ne mu kiyungu wali pipe ez'amazzi ag'omu kiyungu kakati bwe tuva ku pipe ez'amazzi tugende n'amasannyalaze kati amasannyalaze tukolamu ebintu 3 nga tukyali mu pipe work tukola gye tuyita main switch tugiteekamu ku zino sente ne tutwekamu ash wire eri waggulu waliyo wabweru waliyo ash kati ebyo bigenda mu lumu then ne tuteekamu ne pipes zonna ne bu MK bwe buno obugendako kaswiki bwe bumu obuyingira mu bisenge nonyiga kaswiki k'ettaala kati waliwo akuuma akasookayo eri kwosiba switch kati awo n'obalanga ne tubalawo $1.2 naye nga tonasaamu waya tetutaddemu waya naye nga tukoze pipe work omugati ne ziba ne tufunawo $2.7 nga n'ereba kwali tuddeyo ne tukuba plastolo tumaze okukola ebyo kati plasto mubaza otya ennyumba eno gimala plastono yonna tukubye plasta mu kungulu ne tukuba munda ne tukola ne design zizonna ebiwunjowunjo ennyumba erimu ebimuli erimu bukonisi ebweru eriyo emisipi kiringa kwambala empale n'ogyambala n'ogira timuli musipi tenyuma kati byonna biri mu plasta oyo window amadisa gano tugateekako obuwindo siiru ga nyumba yonna ng'ogikoze ne design zaayo ne tugiwa seminti ensawo za seminti 200 mirimu mingi munda n'ekungulu ezirya ensawo 2 ku $2,285 ne tufuna $5,700,000 seminti etujja ne tufuna omusenyu tulese lwero oligino tugunonye waffe Masaka kabeera akalungi nga olede omusenyu omulungi guyanguyiza seminti okunoga ne tufunawo sino track ereeta ttani z'omusenyu 58 ku 5 awo wetambulira ereeta yadda omusenyu mungi oleeta mumu n'okita ne tugigula $1.8 ne tufunayo eryemu M8 ne tufuna n'ogwa plasta era nagwo ne tufunayo emmotoka emu $1.6 awo ne tuvaawo ku musenyu kalitunsi kuba ennyumba eno engeri gyeri yakalina tugenda gisibako yonna bwe tutya ebiti eweeru tusobole okugikuba plasta yonna okwambuka waggulu kati tufunyeyo emiti 6 jakutuyamba kukolaakola bimanyi ebyo ate era ebimanyi ebyo tujja biteekamuko n'embaawo baawo muli munda mwe tutambulira ne tufunayo embaawo 5 naye tekitegeeza nti emiti gino oyinza ogigula oyinza obutagigula bw'oba okutte bulungi ebintu byo kubanga jjukira eri wakubye embaawo nnyingi n'emiti mu nnyumba gibaddemu bw'oba obikutte bulungi bino tojja bigula naye bw'onooba tobikutte bulungi katubibale emiti 6 ku 35 obukadde 2,210 ne tugenda ku mbaawo gye emitwalo 20 mugumu si bukadde gye emitwalo 20 mugumu ne tufuna n'embaawo nazo za mitwalo 42.5 naye nga tulinamu kali nti embaawo zino ozirina kitegeeza bambula embaawo zo ku kalina zikuume zino sente ozisevinge bw'onooba tozikuumye zino sente era ojja zikozaki ojja zikozesa kati ne tufunayo ku misumaali era kyekiri nti osobola n'okuddagira emisumaali emikadde ne bagikuula ne gikuba ebibanyi bino gisobola naye bw'onooba togirina gijja kujja ojja gigula
kuba bino ebibaawo tebiriko nnyo nti byetaaga ennyo ekintu ekyenjawulo ennyo era bikuyamba kulinnyako bw'omala n'obijjawo. Kira 25 emitwalo 13,750. Ne tufunamu awo mugatte. Netufunawo transport kubanga jjukira tuguze seminti, tuguze ebibaawo, tuguze emiti, tuyinza okuteekawo emitwalo nga 2 naye kinaasinzira bw'ogikozesa giyinza osigalako oba okusinzira ku bw'ogikutte. Ne tufuna saabutoto. Ndaba obukadde 5,700 n'ettaka akamu 800 kamu 6 ne twongerako. Tujja ne twongerako 2 netwoteekako 4 teekako 13 kati netuteekako transport ne tufuna toto y'amatiriyo obukadde 10 n'emitwalo 7,225. 7,225. Tugenze ku leba ennyumba ojja kuba plaster ojja kuba ebimuli ebyo bikonisi mu bijontejonte sente mmeka. Kati leba oyo muneneko era ojja kulaba nti ku nnyumba eya plaster leba mungi okusinga matiriyo. Lwaki? Design tugenze mu kuyiiya. Kati okuyiiya kwe kufuula ennyumba eno ennungi. Misipi otaddemu gitya, konisi otaddemu zitya, bimuli otaddemu bitya, nebwero oyina buno obugenda ku madirisa wansi otaddemu butya. Ebyo byonna bikolebwa seminti n'amagezi. Tebiriko nti ogenda mu dduuka obiguleyo. Kati birina kukolebwa leba n'agenda nga wabbeeyi bukadde 16. Kuba leba ali mu kuyiiya tali mu kugula matiriyo. Wewava obuzibu. Era zino sente zisobolera ddala okukka oba okulinnya okusinziira ku kwetonaatona kw'oyagala mu nnyumba eyo. Buli nsonda munteereko omuntu. Wano njagalawo ekiringa ng'omuti mumbireko ku kolomu ebintuntu ebiriikayiika bwe bityo nga leba alinnya obakka. Kati bwe tubala obukadde 16 ne tugattako obukadde 10 ne tufuna obukadde 26 n'emitwalo 7,225. Awo ne tuvaawo nawo. Kyekiddako ndabanga kyenkana abagimaze anti kyenkana wewedde n'okwebaka newaka oba weebaka naye wabeeramu akabulamu. Kati twandibadde nnyumba eno tugisiba tayirozi. Tusooke tugisibe tayirozi tumale tugisiige n'erangi. Kati bwensooka tayirozi ngenda okusiba langi tayiika ku tayirozi. Omukozi omutuufu kyosooka okunoonya mu kusiiga langi y'obutasigala w'okoze. Era kw'omanyira nti oyo si musiizi wa langi gwe kasita olaba nga waasiga langi ate esigalawo. Langi egenze eyiika ku tayirozi simanya ku bisenge ne bwe waba waliwo ttaka etteeka erifuga langi terina kuyiika terina kutonnya. Mukikola mutya? Kati waakirifuna ettundubaali lya 3 obikke w'okolera. Oba akaveera ka 1 obikke w'okolera. Langi terina sigala ku tayirozi za muntu. Katugenze ku tayirozi. Abantu tayirozi zino zigulwanga musenyu, zigulwanga seminti, bazigulanga mitinti mpayo tayiro 2, mpayo yawe ngogo 3 kibazigula batya. Kati tayirozi zino ekikulu ennyo sina bokisi. Era owulira nnyo abagagga nga babuuza bokisi mmeka? Ne tayirozi zirina kubalirwa mu mita. Omuntu abuuza ennyumba yange etwala bokisi mmeka abatamanyi. Aba alinamu kaabulamu okumanya. Kubanga bokisi eno bagibala obuzito omuntu bw'asobola okusitula bwe bapaakingamu. Kati ojja ssanga bokisi emu nga bagipaakinzeemu mita 2. Ate osanga bokisi emu nga bagipaakinzeemu 1.5 mita 1.5. Ate osanga bokisi endala nga bapaakinzeemu mita 1. Kati bw'onooba wabuuza bokisi awo obuze. Ekipaakingisaamu ebipimo eby'enjawulo obuzito bwa tayirozi bwa njawulo. Tayiro emu bw'onoopakingamu mita 2 omuntu ajja kuba tasobola zisitula. Ate ezimu osobola opaakingamu mita 2 ng'obuzito si bungi kuba tayirozi nki mpewufu. Kati tujja gibalanga mu mita. Kati era mu kugula kuno mita za tayirozi zigulirwa ddala okuva ku mita
emu ng'egula emitwalo egyo kwe zitandikidde tailo zitandikira square meter mitwalo 2 ne zigenda 210 emitwalo 25 lindako unsobola okugula square meter emu ya tiles emitwalo 2 omulala n'agula square meter emu ya tiles ku mitwalo 25 ifaanana etyo eyo balirako emmere zonna era balirako emmere ki ekyenjawulo ekibaawo enjawulo ennyumba y'omugagga n'ey'omwavu zirina okwawukana ekyo katonda yakikola automatic era kireke tokiwakanya kati bwe nnyingira nti nsobola okumanya nti eyo tayiro ya bbeeyi butereevu kwennyini nojja n'engatto zo n'owulira nti engatto yange n'oyagala ogiggyemu nga nannyini nnyumba tannagga nti ggyamu engatto ng'owulira waliwo ekiki ng'olaba obulungi buliwaawo nina kyembuuza tayiro ziba zabikanga bisatu ezo wansi waliwo tayiro gy'osanga ng'eserera n'osanga endala ng'eringa kabaawo teserera n'osanga endala nga teringa kabaawo eri awo wakatikati eri awo eri waliwo n'eringa oluyinjayinja ziriwo ez'ebbeeyi ate ekyo sikyekizaawula ebbeeyi kati ebbumba mwe bakola tayirosi lyawula ebbeeyi mulimu salamiki mulimu porcelain mulimu ebbumba eryo lirimu ebika mulimu mabo kati ebbumba gye likoma okuba ery'ebbeeyi ye tayiro ebbeeyi yaayo era neewano mu kuguba waliwo etagenda kuguba nga ne bw'olinyirirawo waliwo osanga bayisaamu olulayini we bayita ennyo ne waggwawo langi etayiro eri eya layisi ey'ebiri 3 4 5 weeziri awo gumu emeka omuntu ng'akasente ko kakoze yatandikidde ku tayiro ya sente mmeka kati nze ono muwadde tayiro ya mitwalo 5 eyeri etya tufuna tayiro etera kubeera mu sinene nnyo ate si ntono eri mu size yaayo eri mu lengi ya 45 by 45 egula emitwalo 5 etera okuba eya Spain etera okuba eya Italy etera okubeera eya Spain, Italy ne India. Waliwo awo endala awo. Waliwo endala ndoza naye gyali. Ate munanga abantu baddawo ne bagaya China. China yakola tayiro zisinga okuba ez'ebbeeyi. Wangi. Naye ffe abagenda oggula tugulayo era nezalayise nnyo kega China watubidde akatale n'akawamba. Kyonna kiyina. Ey'omwavu ennyo agikola n'ey'omugagga ennyo n'agikola. Kati gonoonya woogwa era omuntu akugamba ebintu bya China bibi abatamanyi China. China erina ebintu byekola nga bya layisi nnyo ekwata akatale kaffe ffenna basobola ebyo negenda ng'erinnyisa paka ku bintu eby'ebbeeyi ennyo ekwate ab'ebbeeyi. Waliwo ekika sijja kyogera naye kyakyakanyo kiri kitya wane waffe Uganda naye nze ndowooza era ku muntu owa bulijjo simbi zisobola okukola zisobola okukola simbi zitandikira ku mitwalo 2 mu 12,000 2 kitundu 3 kitundu awo we batambulira. Kati tubale tayirozi ne talazo tutandikire ku floor tusoose floor tiles kati ennyumba eyo gikola waggulu ne wansi. Tiles zino ziyinza obutafaanagana neffe tuziyise lumu mita 2.4 waggulu ne wansi etwala mita 2.4 kati gw'osobola okuzaawulamu sinzira ku bwo designinga nogamba mbaana eno kanteekeyo black nga ndi white eno mudiro kanteekeyo oba off white naye nga otambudde ne tiles mita 2.4 buli mita ne tugiwa emitwalo 5 era osobola n'oggula ey'omukaaga gyeri n'ey'ekkumi n'eya2 n'ey'ebiri gyeri wansi naye ffe tutandikidde ono naye nga ndowooza emitwalo 5 tiles zino teziba za bbeeyi nnyo naye ate teziba lambi. Netufuna waawo miliyoni 10 n'emitwalo 2. Miliyoni 10 n'emitwalo 2. Ennyumba yonna tugisibye tiles eza floor wansi. Tusibye z'ebinaabiro kweziri n'ez'ebisenge zonna wansi.
kati ne tufunayo tiles ezawoolo ez'ebisenge. Awo mu bisenge osiba ki? Tuzaawulamu lwa nsonga bbeeyi yaazo oluusi eyawukanamukko. Kati tusibye ebinaabiro byonna bisatu. Obyetoolooza bwoti. N'abamazzi tegagenda mu bisenge. Kati tusibye ebinaabiro bisatu ne tusiba n'ekiyungu. Ekiyungu kati nakyo tukisiba tiles. Kati ne tufunawo awo mita za tiles 7. Buli mita ne tugiwa $4.5. Ekakkanyeemukko. Naye jjukira waliyo n'ey'ogumu ekitundu. Ate waliyo n'ey'ekkumi. Ya ku kisenge. Kati tugenze ena kitundu tayire yeba nnungi. Eba emala omuntu wa bulijjo nnungi. Kati ne tufunamu mita zaffe 7 ne tufunamu obukadde 3.15. Ne tuvaawo. Ne tufuna bino ebigenderako nga tusiba tiles. Ki ekigenderako? Tufunye ordinary cement. Ne tiles bazisibisono cement. Cement tugattamu. Tusobola okutabula cement ebika 2 ne tusiba cement owasiba tile gwe bayita adhesive ne tuteekamu. Simba wakati mpuli yasimanya tile adhesive. Cement tile adhesive. Bakola cement nga yasiba tile sobola muzimbisa. Ekibwe kiri. Bwe nkwata ono cement. Naye ate cement azimba ate yasobola osiba tiles. Naye ate oli asiba tiles ate tazimba. Lwaki? Kapasite y'amaanyi ga sementi ono kwakalira ate oli si kwakalira. Oli akala speed nneneko olw'okuba nti tiles zino tuzibala nti osibawo n'olinnya n'osiimula n'okola ebirala. Alimu ne waterproof. Tayitamu mangu mazzi. Ekitali ku ono ordinary kati okola oluusi olw'okuba nti sementi ono yajjamu ebika eby'enjawulo. Oteekamu ka ordinary n'oteekamu n'onaasiba tiles. Kati tufunyeyo ensawo 30 eza sementi wa bulijjo. Ne tumubalera 2.85 ne tufuna $885.50. Kati ne tugenda tufunayo sementi oli gwe tuyambye asiba tiles. Adhesive. Alimu ebika eby'enjawulo. Nkyo. Kati naye bafulumya nsawo kilo 5. Apakingibwa mu kilo 2 emirundi egisinga. Kilo 2. Kati buli nsawo ne tufunayo ensawo 2 ne tufuna n'ensawo ne tumubala $2 buli kasawo. Emitwalo 4. Kati buno bwe tumaze osiba tiles ezo tulinamu obulayini buli. Obwo obulayini bugenda buyitamu tiles obuyitamu. Bwezigattira. Kati tulina obubika. Tayiro sinsobola kukwata tayiro eno n'engitona bula. Era waliyo ekika kya tayiro ekigatta. Nga kyo baakikola obikka bubisi. Toyigattamu. Weziri toteekamu kantu konna. Naye kati zino tiles zaffe ze twatambudde nazo zirinamu ka space akagenda kayitamu. Kateeka. Kati ne tugenda ntugulayo grout okufiiringa obujoyinti obubaaga buna buli kamu ka $2 $8. Kati waliwo obuntu obulinga akasaalaba. Obubeera bwa plastic. Buba bwa plastic. Bulinga obunyiga mu joint buno bukuyamba okukwata akalayini ako obulungi. Era bw'omala obujjamu. Just temporary use. N'obikawo grout. Kati obwo nabwo tuguzeeyo pakiti 10 bwa $5. Kakati ne tujja ne tufuna strip. Waliwo akantu katera kuba ka kyuma oluusi kaba ka plastic. Kati bw'obeera nga wano we tulinnyira ku mulyango nga tuyingira floor tukateekawo ku end kaba ka kyuma. Kati bw'ebeera nga oli munda mu bisenge wano ku nzigi kaba ka plastic. Kati bu strip so bwe buno ke bazisiba ku tayiro weesembera element ne bwoba okonye otogibomola gyo yennyini gwe ekigere kyo ne bwe kiba kitomeddeko tekusala bakaliko bakakola akawumbe bulungi nti ne bwokubawo omuntu kuno tolumwa nnyo tekusala ne bwebanga otomezaawo bakigero bakitekusala kuba kali kawumbe-wumbeko. Kati ntufunawo strip obwo 10 mutwalo gye mitwalo 10. Kati ntufunayo era omusenyu ogw'ennyanja n'ogwa plasita bw'oba okyalina guli togugula. Bw'oba oli tolinaawo n'ogulayo forward emu $25 n'abiri plasita. Awo omusenyu ne tugufuna nagwo. Kati ne tufunayo ka transport tiles zino za kuleeta. Tulese tiles ne cement. Kati tufunyeyo transport emitwalo gyaffe
15 transport kati awo ne tujja ne tufuna material cost atute sente meka material cost n'atwalako obukadde 15 material n'emitwalo 4 mu 3 tailo zonna n'ebigenda mu byonna kati tailo zino mu kuzibala okwangu kuleba mumbuuza nnyo tailo leba ya mmeka kati bw'oba oyagala okwanguyirwa okubala leba ya tailos buli mita ekitone ennyo omusibi omutuufu yandibadde agisibira omutwalo gumu buli mita mita 10 gy'emitwalo 10 ontyo kati mita 10 ye miliyoni kati wakati w'omutwalo n'omutwalo gumu n'ekitundu leba wa tailo watambulira awo kati kisinziira bw'okutte azisiba n'ebyagenda okudizayiningamu omunda omwo era kyangu ennyo okubala ku tailo zibuuza nguze mita mmeka nti mita 2 okubiseemu omutwalo oba gumu kitundu wakati kati awo kati nze nabazidde awo wakati gumu 2 ne tufunamu miliyoni 3 n'ekitundu oyo leba kakati nendaba talazo kati oluusi ennyumba eno engeri gyeri yakalina ojja kwesanga obubalaza bwayo wano wabweru bwetaaga okukyusaamu njawulo ki eri kukozesa talazo n'okukozesa tailos byombi bisobola okukola naye talazo oluusi agumira nnyo embeera y'amazzi ebweru okusinga ku tailos ali flexible agonda woyagala wonna onyiga ensonda nga bwoyagala asobola okukola nekumadaala nga bwoyagala tailos oba olina kusala bipimo byoyagala kati netubala nti talazo zino tugenda kuteekawo miliyoni nga 2 talazo nsobola ogisa mu ddiiro enyuma naye tenyuma nnyo ejja kunyuma nnyo talazo ono mu biweyawusi ebirumbayumba ebyo ebinene tugambe weyawusi tugambe mu factory tugambe masomero tugambe makyaki awo talazo akola bulungi nnyo obukosi nze white ono kamuka off white n'ataba pure white n'oteekamu amayinja aga black white black n'ogatta waliwo abagira kitaka nga tomanyi oba ennyumba yagubye nze simwagala nze njagala nnyo off white oba white and black white and black ebafayo kati tubaze talazo tukibalidde sente meka netubala talazo miliyoni 2 tukitwale bwe tutyo kinasinzira ku wa we tugenze tuleyinga obunene naye mireji ya miliyoni 2 netugenda ku toto netufuna toto ya miliyoni 20 n'emitwalo 9 mu 3 n'enkumi 5 bwe bukadde 20 obukadde 20 tailos tumaze n'olubalaza tuddako ki tusige langi tusige langi ndako emabega katono eyino painting ndako emabega awo katono njira tusige langi kubanga bw'omala okukola tailos tewaba nsonga lwaki tosiiga langi ennyumba eno tugisiigire eddala n'erangi tumanye nti leero awo wetusuze ewedde kati ennyumba eno mu kugisiiga langi omulembe we gutuuse tetukyasiiga busiizi langi tulinayo kirangi ate kyetusoosaako ne tubikka omusenyu guli kibayita ndakooti kati tutabula white cement ne chooko gye tuyita whiting kati ne tusooka ne tuzaako ne gudumala nesobola okukuuma akasenge ako nga kali simuusi bulungi so jjukira edda twali tufiiringamu butuli mwayinanga gundi yalagawa eyombo gikuba layimu yaddawa layimu yaggwaako naye ng'akyaliwa mutunda layimu gyali naye takyatambula kukatale naye kati era abakolanga layimu oyo be bakola whiting oli gwe nkugambye alinga kyoko bakyusaamu kubanga olinga ennyumba wakagikuba pulasta togirinda kala n'olisaako ka layimu n'ennyumba twalwangawo nozisiiga langi nga kali ka white kagira kabeera mu nnyumba emwebaka kati tetukyakozesa layimu tuyisaako gudumala then ne tuzaako ki whiting kino kati tuguzeeyo white cement ndowooza tuve ku undercoat tuguzeeyo undercoat ow'ebidomola ebidomola 18
tusiige ebweru n'emunda. Naye kati programu zino bano abasajja tugeza n'oboogeramu kati bano abasajja b'amakampuni gano bye balina okuba nga bebassa mu gundi eno sente mu programu eyo bajja tuuka batunoonye ojja kutuuka okulaba nga Plascon yagamba nti bannange nze nja kubawangayo ku ssente kuba kati wano tugaana n'okubaatula amannya gaabwe lwansonga omulala n'agamba nti ye nze banneerabidde so no wajja n'ateekamu obusente ne buba butonotono tutandika nga tukitwala nti tukozesa Plascon bubanga okimanyi nti tukozesa tayiro zennungi lwaki tugira tikati tukozesa goodwill tukitwala bwe tutyo kati okimanyi nti oli wa gundi oli wa tayiro adhensive nti gundi atukolewa gundi waffe ne tumukozesa nako ne tulaba byakola ne tujja ne tumuli commending eri abantu nga ddala tumukozesezza nako katugenze ku undercoat tusose n'undercoat ebidomola 18 naye alimu ebika langi eno kyekintu ekiriŋŋanga bw'ogenda okugulera ebintu byonna waliyo owalayisi ennyo waliyo webbeeyi ennyo naye emirundi egisinga langi eno eya layisi owandikozeseza ebidomola 5 tojja kwetaaga 10 nga tenoga nze sikuwa nnyo magezi kugula langi lwa price langi gigule olwo bulungi bwayo kyova olaba nti ogula undercoat n'otabulamu amazzi n'osaabululamu omulala n'agigula n'asiiga busiizi kubanga ayaguze eri eya diipu kati tuguze undercoat omulungiko wa mitwalo 6 buli kidomola buli kidomola tuguze ebidomola 18 byebigenda osiiga munda n'ebweru bijja kumala kalina zombi bijja gimala emiliyoni 1 n'emitwalo 8 netugula kiri ki white cement oli gwe nagambye netugulayo baaga 4 oyagenda mutono buli nsawo ya mmeka buli nsawo ya mitwalo 7 netufuna waawo emitwalo gyaffe 28 netugula whiting gwe oli gwe tutabuddemu white cement oyagenda munjiko yagenda munjiko netugula baaga 8 netufuna emitwalo yagula emitwalo 3 walayisiko gye emitwalo 24 kati netujja netugula oluwawu sandpaper bwe tumala okusiigako ekyo ki whiting ekyo netukiwawula yekibeera nga ababayi babanga obukookolo nga amaaso wamala kanula olwo tuba tukola ssebo sibulugira nga abaana bazikula ng'onaabako ng'odda ewaka ngagamba tulina munnyo sooka ompeeyo wa kakati tuwawudde bulungi ebisenge ebyo netugulayo loloyo oluwawu emu ya mitwalo 12 netugula brush ezisiiga lola brush 10 buli emu ya mutwalo gumu gye mitwalo 10 tusiiga munda netusiiga n'ebweru kati bwe tuva kulola brush netufunayo brush buno obulala obutonotono tubusiigisa bukonisho tubusiigisa mu nsondasonda netubusiigisa obumayuma obwo netufunayo brush 10 bwa mutwalo bwa 25 gye mitwalo 2 n'ekitundu kati netufunayo langi ya siliki ye langi ndowooza gye tuyita ennungi mu nju munda egenda mu nju munda waliwo langi gyewogira oti nga bw'oteekako oti omukono odda nayo anti kati kyenvudde nkuteerako nti langi eya siliki ne bwogira oti bweddugala oleeta amazzi n'oyoza bulungi ekisenge kyo n'ekyangwe ettaka ne liggwako ennyumba neddawo n'enyirira bw'oyoza togenda nayo era y'ensonga lwaki siliki kuliko akabuubi kabanga engeri y'akaveera bweddugala leeta ekyangwe ka omo isaako mpola mpola yiwako amazzi mu nyunguza ekisenge kiddawo ne kinyirira bulungi kakati eyinza okubeera gyogaali gye weesigama negirako odda nayo oba weesigamye olekisenge nkubaako emabega awo langi egenze ayo tosobola siliki kati tufunyeyo baketi 4 tujja zigula mu langi ez'enjawulo kale ez'enjawulo tusobole okugamba nti mu kisenge ky'abaana tuyinza okuteekamu pinki oba mu kidiiro ne tuteekamu tugamba oba ka bulubulu oba ka ice waliwo langi eringa ka ice kati gogula colors
okusinziira ku kikyoyagala. Yinza okugamba mu kisenge kyange kanteekeyo ka baby pink okusinziira ku kikyoyagala. Naye tuguze bucket 4. Kati bucket zino kwe tujja langi esiga bu design kati gyosize ku wolo ate ogikyusaamu gyesize mu wolo endala ate nejja neekola eno ne tulema kugula langi nti ate eno yakola bukonisi na design. Tufuna bucket 4 buli bucket ya mitwalo 3 milioni 1.2. Netugenda ebweru weatherguard silk tugula weatherguard langi esiga munda si yesiga wabwe ono weatherguard agumira embeera y'obudde kwegamba ne bw'aba akubwa enkuba ne bw'aba yakako musana ye agumira ku mbeera y'obudde. Waliyo ne langi endala nga pest n'ebirala naye lwakuba twayagadde tuyiteke ewafenna we tusobola okujja mu kigagga ne mu kyavu nga tubalansinze tukozeseza weatherguard tetukozeseza pest yatya gyeri eriŋŋanga ekiwunga. Kati bw'omala ogenda oyisaako kuli n'oyisaako budesign nina gyensanga ku kalina nga kalina teri smooth nze mbadde mmanyi bwe bakuba pulasita nga baleeta oba obweyo nga kaakati era bwe tuba twagala okukola kino mu kuba pulasita waffe oli ebyo ebintu tujja bikola tuyisaako akapande kanukola abayisa we bati bw'omala okukakuba bwoti ne wanyirira ate oddamu n'okakuba bwoti obulayini gy'oyagala butunule ne katunuza obulayini buno gy'oyagala naye ogenda okusiiga langi eno weatherguard obulayini obwo busobola okusigala nga bulabika ne bw'oba tokozeseza oli pesti. Kati netufunayo bucket 3 buli bucket ya mitwalo 3 y'emitwalo 9 era tusobola okugigula mu langi ez'enjawulo kala netugamba nti kala zino tujja kusigako wano ne wano tusinzira ku kyetwagadde. Netugenda ku netufunayo window and door langi ey'amadirisa n'ey'enzigi eyo gyensigisa ku kisenge tesiga madirisa eno ejja kuba y'amafuta yegenda ku byuma ate nzijukira ebisenge byetwasigisanga amafuta ate nayo yaliyo naye bikyaliyo byaddiba kale kitegeeza bwensanga mu nnyumba yo nga bali bakuta akakebe muli ewunya bamuyitanga vasike yalinga langi y'amafuta ye vanisi muleke naye langi yennyini nga y'amafuta omulembe tuguggale ati bagezangako okukola eno langi ya siriki kyekola wali babe nga bayoza kubanga kali akamafuta kakolako oluveeraveera olwo naye kati tulina ono siriki tavaamu kawoowo kabi alimu n'akawoowo akalungi. Kati ne tugulayo emikebe 6 tujja kuteekamu n'ey'enjawulo kubanga usize ku madirisa usize ku njigi eriko eri buli obuma bwonna bwe twakoze obwa bbagala oba okukwatako obwo bwonna bulangi yegenda esiiga ebintu ebyo okusinzira buli mukebe gwa mitwalo 7 netufunawo 42 netuvaawo netufunawo langi y'okusiringi waggulu eno gyenkozesa ntusika ku siringi waliwo langi yakolebwa nti yandibadde yegenda ku siringi gye tuyita maati ono alimu akazigoziga akamasamasaamu naye ate tayozebwa kati ate ku siringi olwokuba tetutera kuddugazaayo tetutera kukola ki kati tewaba nsonga lwaki ate otwalayo siriki. Nina kinkubuuza mulimu ennyumba z'ogendamu nga kale nkadde nga we wali balubu wagenze wakwatawo kakkala nga waliwo ekiddugavu ng'omwoka balubu zireeta omuliro ndowooza balubu naye erimu omuliro nze bwe ndowooza wakwatawo ka eriyawo ne kafunako taala webadde ekuba naye ndowooza ne balubu ziri enkola enkadde ne filipusi erina empya kati era ekyo tokirwala nti filipusi kati bw'onoonya amataala amalungi ennyo era filipusi agakola naye balubu ordinary yasooka ozikola kati negenda ng'ekola kati tukozesa 5 ate neyakosinga ey'ekikumi nekekkereza n'amasannyalaze tugeze ku siringi maati tuguzeyo bucket 2 emitwalo 26 buli bucket Emitwalo 5 ne tugula vanisi tusiige ku nzigi ziri ze twataddemu
nga tukoze finishing yenna eza plastic ezembaawo yes ne frame zizine olwokuba bakubye omusenyu baziddugaza biki oddamu nozisaako kavanisi neziddamu nezimasamasa bulungi tugulayo emikebe ebiri ku mitwalo 7,7 gye 14 nkuwulira langi ne tugitambuza ne transport wa mitwalo 10 bwe tubala transport ne byonna byetuguze langi asimanyanda kooti quality cement gundi egwera mu sente material nafuna obukadde 5 n'emitwalo 12 n'ekitundu ate kati omukozi agenda okusiiga nsiigira ebimuli ebyo ansiigire konisi kutonatona sente mmeka miliyoni 6 era kyekiri kye nagambye nti waliwo ebintu nga byakuyiiya nga matiriyo wa layisi naye ng'omutwe guno gwe gulina obijjayo bw'osiiga langi eno n'oyiiya kyekikulu ennyo singa matiriyo cost waliwo ennyumba nga yabeera naye ng'okituukako nga bakasukako bukasusi langi kati langi eno matiriyo waayo akwata langi emyufu n'agigatta ne green n'akolakola ekyasanze ate nosanga mulala n'abikola n'obyagala kati leba muneneko wa miliyoni 6 netugattako miliyoni 5 netufuna miliyoni 11 n'emitwalo 12 n'ekitundu ennyumba ndabanga abagimaze n'ennyumba ebewedde tetwataddemu ndabirwamu glasses osobola okukatubaliramu awo lafule glasses ndowooza kyekintu ekisinga okuba ekyangu mu nnyumba kuba eno ennyumba ojja kwesanga nga weetaaga miliyoni 2 ogiggala yonna ogiteekamu endabirwamu tuzibale kaakati ennyumba eyo njagala tugikwate wano wenkwagalira okugijja ku musingi gye twagitandikira tugatte toto yonna paka omuntu amanye nti ennyumba nga bwe tugiraba awo bweri kati awo ku kifaananyi kyolaba ku screen nga bweri awo bwekanyirira bwekadongadonga kamalirako sente mmeka omuntu ayingire kalina nga agitegedde tebagitye eyeweza omumba tutemeremu awo eyeweza omumba tutemeremu gwekenyu tutemeremu twatandika n'eryo foundation to wall plate materiyo yaggwera mu bukadde 49 n'emitwalo 958 netufunawo leba ya 15 awo netuvaawo netugenda ku roofing materiyo yaggweredde mu bukadde 12 n'emitwalo 96 netufuna leba wabuna awo netuvaawo netugenda ku ceiling yaggweredde mu bukadde 2 n'emitwalo 4,400 netufuna leba waka mu kitundu awo netuvaawo tuveewo netugenda ku fittings z'enzigi za matiriyo yekka yalidde obukadde 23 era ye matiriyo yasinze okuba ow'ebbeeyi nekuddako ow'okuzimba nekuddako zitayirozi kaakati material fittings yabadde wa bukadde 23 n'emitwalo 3 naye nekino katukibagambi fitting ono asobola okukka ebbeeyi oba okulinnya okusinziira ku kikyoyagadde kubanga fitting ono osobola omukolera mu nnyumba y'emu ku bukadde 15 ate ng'ojja ssanga n'omulala amukoze mu nnyumba y'emu ku bukadde 50 era byebimu naye ffe tunoonya average ng'omuntu yenna asobola okuyitawo nga kyakoze kirabika bulungi naye ate nga tukigenze mu bbeeyi erinnya etiisa ate nga tokinabudde nnyo ng'ate tokinaabudde nnyo naye nga naawe toweraliikirira nnyo nti miliyoni 2 osobola okugenda ng'olidyusingamukko okusinziira ku maanyi go kati kitegeeza nti wano fittings tuzimaze obukadde 23 n'emitwalo 3 leba wa bukadde 2 okuggala zonna netugenda ku plaster ne finishing material ya bukadde 10 n'emitwalo 7,225 leba bukadde 16 netugenda ku plumbing pipe wakayika wakakadde kamu n'ekitundu netugenda ku masanyalaze pipe waka yakakadde kamu n'emitwalo 2 netugenda ku kusiiga langi material yalidde obukadde 5 n'emitwalo 12 n'ekitundu leba n'eri obukadde 6 bwekiri netugenda ku tiles n'ettalazo material bukadde 15 n'emitwalo 3 mu 15 leba
bukadde 3 n'ekitundu ne tugenda ku toto awo ladies and gentlemen ennyumba eno ogiraba nga bweri ku screen yo ogirengere okusanyusa nkimanyi weebuuza materiya giriko wa sente mmeka naye temutya era waliwo abagenda okuseka ng'ennyumba eno baagimubalira obukadde 4 n'okudda waggulu bweti yennyini era waliyo oyo abadde alowooza nti alina obukadde 4 asobola okusula mu kalina ndowooza yage makulu ga puroguramu manya ennyumba yo kituufu omanye ekirooto kyo oyinza okuba ng'obadde weetya ng'ate osobola oyinza okuba ng'obadde weepanka ng'olina wala woyina okugenda kati toto ey'amatiriyo ku nnyumba eno okuva wansi paka ng'ewedde eridde obukadde 12 n'emitwalo 73,100 ogula ebintu byonna obukadde 12 n'emitwalo 73,100 bwe tugasse leba yenna okuva ku yazimba okutuuka weggweredde leba yenna wa bukadde 48 bwe tukwata obukadde 48 ne tubugattako obukadde 12 n'emitwalo 73,100 ennyumba eno nebanga eggweredde ku bukadde 168 oli muyizi mulungi ennyumba eno eggweredde ku bukadde 168 obwedda nno mbimenyamenya wano nga mmanyi nti tobigoberera mbimanyi mbirabye manyi abamu bajja kugolooza nti kinene nnyo ate abamu bajja kulowooza kitono nnyo naye bw'oba olina omulimu gw'oyagala okukola ojja ne twongera ne tuyiyiza wamu ne tunoonya gwe wawoogwa eyiza n'omugaa nti osobola kukola kino oba oli mu birooto oba eno gikakkanyeemu katono kino kijjeemu kijja kukositinga nnyo kino kiteekemu kino kikole bwoti kino kikole bwoti waggulu teekayo bedroom emu wansi teekayo 3 byonna biba mu kuyiya kwa kuzimba osobola okekkereza ntyo obukadde 168 n'emitwalo 73 lesevu ennyumba nga bw'ogiraba ku screen bwetyo bwebwa lwaki tosibula munauganda kalina ewedde bannange mwebali nnyo tugoberera kalina ewedde ati mutusindikira ebibuuzo mutere buli kimu sande eddako tubeere ku lwokusatu nga tukwatagana ne puroguramu empya nze engineer Peter Dungu ndi director mu Focus Construction era bannange mbeebaza okutugoberera mubeere bulungi bajja kwagala essimu yo basimu essimu eri ku WhatsApp eri 0701 0701 858 858 206 eya MTN eri 0776 0776 858 206 yes sir nkwebaza akadde kyo kankwagaliza olugendo olungi kafuta kwatana yes sir nze Ssentongo Frederick Lugongo njagala kwebaza okuba gye twatandikidde mbebaza eprogramu eyamanya ennyumba yo yakutuusibwa kuba nafe aba Focus Construction abatuwa akadde okubanga batulambika n'omanya ekizimbe ekyoyagala n'omanya ekirooto kyo kisobola oba okyalina bingi ebyokkola waliwo ogamba nti wadde njagala kuva Kampala kugenda Masaka kansooke nkome mu Lwero oba oli awo we wakyali amaanyi gange oba oyinza okuba nga olowooza nti oyagala kuva Kampala kugenda Masaka naye nga weenyomanga amafuta g'olina n'embalala gatuuka nekikwongera okumanya olugendo lwo mu kuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo tuli ne bannaffe Focus Construction ate nga mu kaseera ke kamu ne bannaffe aba Lwengo General Hardware tubeebaza nnyo abakozi abalungi abakozi ab'empisa njagala okwebaza driver Mike webalire musajja gw'osanga nga ajjemu essaati ku ssaawa 4 ali mu sleeveless ku ssaawa 4 ng'ali mu sleeveless n'omugaa kiki nti ndi mu kukola mirimu gya bakama bange ate bakama b'essi ye mwami Lwengo bye bakilayanti ndi mu kukola mirimu gya bakama bange ate kituufu webale nnyo Mike olina soda wange manja soda wange webale nnyo webalire ddala namwenna abatulaba bw'oba oyagala kulanga naffe mu programs ez'enjawulo tulina programs ez'enjawulo osobola okuba nga otwegattako butereevu nnyo osobola okujja gyendi oba n'ojja ku office tutula ku Ham Towers Makerere tuli ku mwaliro ogwokusatu room HM95 oba okutukubira ku ssimu eyange eya 07
0753 98 5639 0753 98 5639 buli kimu tujja kubanga tuwuliziganya oba oli awo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byerere.